Robina tukwebaza ne Habert Kavuma onako olw'enkya katulinde ekitundu ekirala ky'onootutuusaako. Ate mawulire gaffe agataliiko nfuufu onako olwaleero tukusoosootoledde emboozi ey'enjawulo ku bifa mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu. Bangi ku bazibeeramu baggwamu dda essuubi era nga balabanga obulamu bwabwe obwakoma. Mu Uganda tulina enkambi z'abanoonyi b'obubudamu eziwerako era nga Uganda y'emu ku nsi ku ssemazinga Africa esinga okubudamya abantu ate ne beetaayanga bannansi. Mu kanyomero kaffe akakwata ku bifa mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu leero tukubidde ttooki mu biri mu nkambi y'e Pagirinya ng'eno esangibwa mu disitulikiti ya Adjumani. Eno ababeerayo balabira ddala ng'obulamu obwabwe bwakoma nga n'abalala bali mu mbeera gye balabanga gye balina okubeeramu lubeerera. Rebecca Dawu ow'emyaka 5 ng'ono yava mu ggwanga lya South Sudan agamba nti embeera mu nkambi y'abanoonyi b'obubudamu mbi ddala nga n'ekyokulya bawamanta kiwammante. Tuli mu kifo ekiweweevu era ng'enkuba bw'ejja amazzi gatuyingirira olw'ekuba ennyumba gye tulimu si nnungi. Agamba nti embeera okumwonoonekera kyava ku mutabani we John Makechi okufa mu mwaka gwa 2013 ngono yali amutuusaako buli kalungi. Bw'anyumya obulamu bwe yayitamu mu ggwanga lya South Sudan ayinza okuyungula ezziga anti nga b'enganda ze bonna baba battira mu lutalo nga ye tena nsonga emusigazaayo. Singa obaamu n'ensimbi entonotono n'akalimu akayingiza ensimbi. 50 Uganda shilling, you will sell grass and then you make. Bwatu yasalawo okufuuka omunoonyi w'obubudamu mu Uganda era nga mu kiseera kino yalabira bamuleko ba mutabani we. Agamba nti alina ne muwala we Monica Ajai wabula ng'ono okulwa yafumbirwa taddangamu kulabikako era nga mu bufumbo gye yagenda yasangayo bajje babalala babiri. Kyokka alina essuubi nti essaawa yonna emirembe gyakuddamu okubukala mu ggwanga lyabwe. Njagala emirembe gidde mu nsi yaffe e South Sudan kuba bwe tubeeyo twetaaya. Mu ngeri y'emu ne Regina Nyadia ow'emyaka 32 nga banzaala omukaaga nyumya okusomoozebwa okuli mu nkambi ez'abanoonyi b'obubudamu. Wano e Uganda embeera eri yaddeyaddeko lwakuba omujjuzo mungi. Ate Jackson Basiri ow'emyaka 25 ng'ono yava mu bitundu bya Mooli Tukulo naye ayogedde ku mbeera eri mu nkambi ez'abanoonyi b'obubudamu. Wano ebintu bingi bye tutalina era nga n'endya mbi nnyo. Kyokka wadde nga balina okusomoozebwa okw'amaanyi ku bayitamu balina essuubi nti oba oliawo basobola okwekolerera ne bakyusa embeera y'obulamu bwabwe. Benson Ngom yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.